Zigeddamu zitongozza ettabi lya kkooti enkulu e Lugazi mu disitulikiti ey'e Buikwe. Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija asinzidde eno n'alabula bannayuganda obutakema sigaddamuzi n'enguzi. Ono akyukidde sigaddamuzi n'abasaba obutattattana kifaananyi kya kkooti nga bayita mu kulya enguzi kyokka nti babeere beesimbu ate era beewala okwosayosa ku mirimu awatali nsonga. Always remember that if we lose the confidence of the people, whether through corruption or delayed rulings, unnecessary judgments, lack of customer care, or absenteeism, and late coming or leaving early, this court will mean nothing. Ssaabalamuzi era alaze okusoomoozebwa kwe balina okwebbula ly'ettaka mu disitulikiti ezitali zimu naddala ez'ebizinga kwe basobola okuzimba kkooti n'ennyumba z'abalamuzi. For Buvuma, since you gave us enough land, we are even going to construct residences for judicial officers on the same land. So that when we send judicial officers there, they should stay there. They shouldn't use an excuse that we have nowhere to stay, we are staying in Rugazi. So we shall combine both the housing and the court. Y'omulamuzi wa kkooti enkulu e Lugazi Dr. Winfred Namisinda alaze ku kusoomoozebwa kwe bakyalina omuli eky'obutabeera na ttaka kuzimbibwa kkooti ng'ekitongole ky'amakomera akisabye okuzimba amakomera mwe basobola okukuumira ab'emisango egya nnaggomola. Prison facilities, we have one prison located at Lugazi Prison in the municipality. This is not secure enough to house capital offenders. This means that our inmates are scattered in all the prisons in Uganda. They pick them from Luzira, Machon Bay, Italia, Mukono, Jinja. I've had 2 high court circuits successfully handled since I came here. Ssaabalamuzi oluvannyuma ono amukwasizza ekitabo kya ssemateeka n'essiiru ng'akabonero k'okuggulawo kkooti eno. Those 2 instruments we have launched to the court. I declare the court launched. Thank you so much. Kyokka Kawiisa Mbongwe ow'e Buvuma ne RDC Awandege bakwasizza ssaabalamuzi ekyapa kya yiika 5 okugenda okuzimbibwa kkooti e Buvuma. Thank you, Buvuma. Thank you, Buvuma. Bo abamu ku bannamateeka okuli omubaka omulondo owa Lugazi Municipality Richard Senteza ne Sebayiga Edward bannyonnyodde ku bulungi bwa kkooti eno eteekeddwa mu kitundu. Endererwa ky'okutongoza kkooti eno enkulu kwe kuleeta services okuliraana abantu. Ebiseera biri twawolezanga Jinja okusooka emisango gy'Emukono ne Buvuma ne Buyikwe. Kkooti eri wala, kkooti esembedde wano era twebaza ekitongole ekiramuzi. Batu bali tuzibuwalirwa nnyo emisango egiri Emukono ate nga gisapozed obeera Lugazi ate gisapozed obeera Buvuma. Naye kati kituwadde enkizo nti Mukono yeetengeredde ng'ayikooti ne Lugazi yeetengeredde ng'ayikooti. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.